Dr. Mwegendereze Jojo okuva mu ddwaliro lya KCCH Tebi awadde bannayuganda amagezi bulijjo okwettanira amalwaliro beekebezi bamanye bayimiridde mu bulamu bwabwe ate bazuula nti balwadde bejjanjabise ng'obulwadde tebunnakula. Dr. Mwegendereze asinzidde mu lusiisira lw'ebyobulamu obuteekeddwa obuweereza bwa Mmekocha Ministries obukulemberwa abasumba Cyprian ne Cindy Musoke nga lubadde mu lukuŋŋaana lw'enjiri gaggadde oluyindidde ku kkanisa ya Glorious Church esangibwa e Bunnamwaya. Dr. Mwegendereze agamba nga bba abasawo bagezezaako okutuuka mu bantu era nga babazuddemu endwadde nnyingi kyokka nga tebafaayo kwekebeza ng'alabudde bannayuganda ku ndwadde y'akafuba n'awa n'amagezi abajjanjaba abalina ekirwadde kino. COVID yatwegereza nti ebiseera ebisinga twambala masiki, so gwe mwennyini alina TB weewale okusaasaanya bantu abalala, yambala masiki oba olina obwo obulwadde. Wobeera ewaka okwewala okusaasaanyiza buli omu ali ewaka, funa ebintu by'okozesa obwomu ng'ekikopo, essowaani, fooko nga bibyo wekka. Abasumba Cyprian ne Cindy Musoke batubuulidde ekyabawaliriza okuvaayo n'enteekateeka eno emaze ennaku 3 ng'eyinda. Ebyobulamu tusangidde ddala naddala amaaso, abantu balina obuzibu n'amaaso, abantu balina obuzibu ne infection, abaana abato balinamu bisenyiga. Kati tukimanyi nti obulamu kikulu nnyo eri abantu, ate nga tukimanyi nti ekigambo kya Katonda bulamu n'emmere naye ewa obulamu mu mubiri, so kyovula ebintu bino tubitambuliza wamu. Bawanjagidde abantu okufaayo ennyo eri obulamu bwabwe nga bettanira amalwaliro ate bawe Kristo obulamu bwabwe kuba yagaba obwo obutaggwaawo. Abantu nkubiriza abantu beekuume nga balamu. Abantu tukizudde wano mu medical camp nti abantu bangi naddala ekizibu ky'amannyo, abantu balina obuzibu bw'amannyo n'amaaso. Abantu beekuume, bw'owulira erinnya nga likuluma yangu ogende w'omusawo erinnya eryo balijjanjabe. Era mbakubiriza okunywerera ku Yesu Kristo. Bagamba bamaze ebbanga bategeka enkuŋŋaana z'enjiri n'ensiisira z'ebyobulamu ng'enteekateeka eno baakugifulumya n'ebweru w'eggwanga. Tugenda Tanzania, e Dodoma, tuveeyo tuyitireke Nairobi, tumalirize ne Rwanda. Mu lukuŋŋaana lw'enjiri luno babatizza abantu abasoba mu 15 nga z'endwadde ze bajjanjabye kuliko ez'amannyo, omusujja n'endala nga bakebedde n'akawuka akaleeta mukenenya, amaaso, entunnunsi, akafuba n'endala nnyingi. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku Rake STV agaleero.